Hey, LMTV Uganda program ebera stebaz somola nenga mbandinza ku lutembe gaggadde LMTV Uganda bannange mbuzaako ku vero nyawe Dubai obadde oyombuuza nti ate LMTV yabaki bannange ebintu gye biri birungi nnyo ddala genda bugenzi ononye LMTV Uganda o subscribing o liking o sharingire n'ennyazaalawo ne mujja ogwo buli kimu kyonna ekikyokola okubanga oteeketa faali ku LMTV bannange okola kyamaanyi gwasinga nenga mbaagala nnyo ddala amanya n'eddoboozi Queen Sylvia Lady nanyini go program ebera stebaz nenga tebera bya outtakemu ebisimbi be bakengi Montage Studio abasangibwa enankwa baleri ku Prime Tower level 3 number 04 bagambye ntino bo bewaddeyo bewaayo kubanga bakwata emikolo egy'omulembo ina baby shower bridal shower introduction oyina film webuza bannanga ani asobola okunkwatira film yange eno kubanga tegenda kuvaako abakengi Montage Studio bagambye bo webali oyina oluyimbo oli manager oli director oli producer my god bagambye bogenda otojja kwejusa ekifaananyi kyabwe kya mulembe bakola photoshoot mwe basire Queen abagala osireyinga genda bakuba ekifaananyi nga kyo kijja kusigala okitambuza ne wegiba mirembe ki ne bagambye bakoneko ku namba z'essimu 0702 1041 25 0702 1041 25 bane bagambye bakoneko bo obo oli bweru obo oli ludda wabbo tebafuddeeyo balina amajja ag'omu bbanga aga wansi buli wamu bajja kubanga bakutuukako nenga ngenda kubanga mbatandikira n'amawulire ga full figure bannange ono ye akoze amawulire mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi wiki ku wiki ye abeera akamakinga sure okubanga bamwogerako kubanga ye tava ku mutindo yavuddeyo nalangira Cindy Sanyu namugamba bannange Cindy oludde okuzaala zaalira omusajja nenga akitegereka nti Cindy ono amaze mu relationship ne bbawe Prince emyaka 5 weddu nemweje emyaka 5 bannange tamuzalirangayo kano ba alinda tisimaina kumanya naye yavuddeyo namugamba nti munnange nno Cindy zaalira omusajja tubanga omukuula bukuuzi ssente omanyi abawala b'ennaku zino babeera nnyo n'abasajja naye nga just ye mission ye alina mission ndala so full figure tumulabyeko mu bintu bingi azaalangira abayimbi ab'enjawulo ne mabega kaawo twamulaba ng'alangira Spice Diana nga mugamba Spice zaala okuze ezaalira loogi omwana oba onomuzaalira muzaalire oba tomuzaalira omuzaalire alangidde ye abayimbi bangi omanyi full figure ye teyeeruma mu ntama ekigambo nga bwe kiri bwakyogera bwatyo bwe yavuddeyo n'alangira mwana muwala Cindy Sanyu namugamba Cindy okuze zaalira omusajja tobanga omubba bintu ng'omuzungu wamuzaalira ono kiki kikyatalina akutaddemu ssente onyiridde wuuyo wennaye otandise n'okweruka mwana wattu namugamba bannange Cindy zaalira omusajja omwana oyo nno munange full figure mu bigambo bye producer agenda kubanga nterayo ka video wamu n'ebifaananyi byolaba ebita ku screen yo nenga tewerabira ali mabega wa kamera bamwise mwana mulenzi Hannington ate nga ye producer wamu ne Lawrence nenga tewerabira kuteekamu ensimbi be bakinge Montage Studio abasangibwa wali enankulabe ku Prime Tower level 3 room 04 bagambye bakoneko ku namba 0702 1041 25 abo bo bakwata mikolo bakola photoshoot video everything buli kimu bajja kubanga bakikola tojja kugisa Sinja alina omwana olwedde. Alina omwana esiwo ono musajja. Omusajja laavu gy'ayina eno gy'aba edduka. Era abawala beeno babba nnyo basire Queen omanyi Cindy okusalawo n'afumbira omanyi omusajja laavu gy'aba ayina. Omanyi Cindy leera Sanyu. Omanyi kiki oba ali lubuto? Tuluwa akabuto kakyali portable Cindy amazaala obufumbo ye mwana. Ngenda kuzaala. Zaalira omusajja lekera okulemmere y'omusajja ey'obwereere. Wafuuka disenga. Wafuuka disenga w'abayimbi. Teri mu nsi tunyumanga kuzaala okuzaala kwe kuzuukira kw'omuntu kati wadda malala n'ogamba wafuuka disenga ono si senga. Akulinza omale kuzaako. Onina mala kuzaako si. Amazimo zaala nje kuzaala gayi kasooka yitolosoka Kristo akyale bannange. Akyale bw'ataakyali ajja okukyala ate bw'ataakyali alina okukyala okukyala olina kotafaali kimwana nnyo kubba abasajja kyala n'afuuka kyala n'afuuka kyala ebintu ali agowooza kukyala lwaki yamala kukyala n'asooka ali Cindy leera Sanyu bamumalala abasajja ajja funa akawala kagende kazaala omwana amufaanana ennyindo otandika okomplaining wagaye bannange nze ye nalaba Angela siti Angela nina losi ya very na penalty na very bajira knockout
yali yemamaza nti amuzungu nnyo amwe muzungu batalina mayiga kisajja I don't know what cooking omwana n'avayo n'amukuba knockout era kita knockout laava eriwo lwaki akyala ng'okyaddeko bonna bakola mu ndongo bavayo bakooye abakyala mufe mumalala agapika abasajja okukyala gweokyala ewabufa bwagadde nnyo okubba abasajja mwagadde nnyo ebyobwerere akyale kukukyala olinako tafaali bannange okukyala kutono tekiringa kuwanjula nti sente nyingi okukyala kantu katono omukwade kye kimukyaza funa olubuto akyale nga biriwa wetofunamu omwe mula ebyengera nze ndeeterawo omusajja bamulaga ddi simutembeeya tebasaba mubba nasibako natti ey'omwana katono mubba ndi maama w'abaana oba bajjeno newamutwala okole ki amanyira nnyo osajja mu lwaki siwo maviiri muleke munnemu yango nyumeze